Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkwaniriza era nga program jogena maaso n'okubanga olaba ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian. Olunaku olwaleero munnange lunaku lubeera lwakusatu era wembererawo okulaba nti nkuweereza tutambula ffenna okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ate ku ssaawa ate no munnange 3 ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tutambula ffenna nga twogera ku nsonga ez'enjawulo era nga olunaku olwaleero nina omukulu Katumba Gerard eranga omwami ono ate no munange munnamawulire tugenda kubanga ate tutunulira nsonga z'abannamawulire mu kugenda maaso n'okubanga tukola emirimu gyaffe butya bwe tusobola okukola awatali kutaataaganyizibwa okuva mu by'ebyokwerinda n'okugenda maaso n'okusigala nga tukola ekyo kye twetaaga okubanga ate tukola. Ngenda kuba nkuwa updates zaffe ez'olunaku olwolwaleero bwe tunaabanga ate tuvuddeko awo then omugenyi waffe asobole okubanga ate twegattako tutambule ffenna nga bwe tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ate ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Updates zaffe ez'olunaku olwolwaleero ngenda kubanga nzitandika n'ensonga ya General Court Martial. Kakati munnange government yagala kulaba nti General Court Martial eno ate eddamu buto okubanga ekwasaganya oba ekola emirimu gyayo naye ku ntandikwa y'omwaka guno kkooti ensukulumu yagenda maaso n'okubanga ate ewa ensala yaayo musango gwa Michael Kabaziguruka gwe yawaaba ogw'okubanga munnange abantu ba bulijjo bawozesebwa ate mu kkooti eno ey'amagye era nga munnange kkooti ensukulumu yasala eggoye ate ku nsonga eno n'ejungulula obuyinza bwa General Court Martial okuba nti ne pano nga bweri abaliko abasinga tebasoma mateeka era nga byebimu ku ebyo ebyali birina okubanga biterezebwamu mu ngeri emu oba endala. Kakati munnange government negenda maaso n'okubanga egamba nga bwegenda
okulaba nti batereezaamu ku ebyo kkooti ensukkulumu bye yagenda mu maaso n'okubanga ate ekoonako ebyetaaga okuba nga bitereezebwa. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Mukulu Chris Baryomunsi yavaayo era gye buvuddeko n'atutegeeza nga ebyo byonna ebyali byemulugunyizibwako bwe byagenda mu maaso n'okuba nga ate bikolwako kale kwegamba nga tewaliiwo nsonga yonna munnange yeetaaga kubanga eyeeraliikiriza. Era we twogerera kati nno munnange ensonga eno yatuuse mu Parliament olunaku ate olw'eggulo era nga gwe mulundi gwayo ogwasoose okuba nga esomwa mu Parliament ebadde mu luwummula era ng'olunaku olw'eggulo yagenze mu maaso n'okuba nga ate eddamu okubanga ekwasaganya emirimu gyayo era nga ababaka ab'enjawulo mu lutuula luno babaddemu okonno kw'ossa ate nno ne baminisita mwabaddemu Prime Minister Right Honorable Robinah Nabbanja, minisita w'ebyokwerinda n'abalala ne baminisita ab'enjawulo era nga olutuula luno olunaku olw'eggulo ensonga eno lwe yasoose okuba nga ate eyanjizibwa mu Parliament mu butongole era nga ebbago lino munnange lyasomeddwa omulundi ogwasookedde ddala olunaku olw'eggulo era bwe lyasomeddwa Speaker wa Parliament Anita Anet Among n'ategeeza nti ensonga eno tajagalamu byabufuzi n'omulundi n'ogumu temugeza ne muteekamu ebyobufuzi mu nsonga eno weewaawo n'abanga ate asaba munnange ebenga esindikibwa mu kakiiko aka Parliament okwongera okuba nga okwongera okulaba nti bagiyitamu mu ngeri emu oba ate endala era nga ebintu ebirimu nno mu bbago lino bingi nnyo oba oli waliwo obuwaayiro obumu obwongeddwamu n'obulala ne bugenda mu maaso n'okubanga ate munnange luli bukyusibwa so bwe bityo nno bwe byabadde ate mu Parliament olunaku olw'eggulo newankubadde nga Leader of Opposition yagambye nti bajja baagala nnyo babe nga beebuuza ku bantu baabwe okumanya oba kituufu ebbago lino balyetaaga oba ate munnange tebalyetaaga bwe batyo nno bwe bategeezezza era nga ababaka abamu bagambye nti no lukwesikwesi kubanga bakomyawo General Court Martial bino byonna byakubanga batunulira oba oli awo baba bali ku oluwabula government okunyigirizibwa kwe bagenda okubanga bayitamu n'agamba nti abamu bayinza okujja ng'abazze okubanga bakola search ate ne bamaliriza nga waliwo ebintu ebimu bye batadde mu maka go okugeza ng'emmundu oba amasasi kale nga bino bwe baba nga bakusanze nabyo gwe nno oba oli wakuwozesebwa mu General Court Martial era General Court Martial bwe banga ekomezeddwawo gwe civilian yenna n'abazizza emisango oba oli awo osangiddwa nga olina ebintu ebyo ebirina okubeera ne bannamagye naye ng'ate gwe obirina oba gwe obitunda gwe nno naawe ojja kubanga owozesebwa mu General Court Martial misango nga treason, aggravated murder n'ebirala ebyo ebimu ku ebyo ojja kubanga ate naawe owozesebwa ate munnange mu General Court Martial bobanga ebintu bino omusango guno gukuse mu General Court Martial negenda kubaako n'emitendera oba oli awo egitandikirwako bingi nnyo ebiri mu bbago lino weewaawo nga tujja kusobola okulaba nti tukumenyeramenyeramukko ebimu ku ebyo ebirimu mu ngeri emu oba endala mu show zaffe ez'enjawulo weewaawo n'abagenyi betu n'abatuleese okwongera ate okutangaaza ku nsonga eno wabula bo bannamateeka nabo bagenze maaso n'okubanga bakubaganya ebirowoozo ku bbago lino libagambye nti lyalika ligendereddwamu kutagetinga bali ku ludda oluwabula gavumenti bwe bagamba nti be bagenda okusinga okubanga bakosebwa ate mu ngeri emu oba endala nti ebbago lino bwelinaabanga lifuukidde ddala etteeka nga General Court Martial ekomezeddwawo mu butongole nti abagenda osinga okubanga bakosebwa be bonno ate abali ku ludda oluwabula gavumenti wabula munnange ensonga eno ekyatakuza bangi emitwe nga bagamba nti Parliament bwenaabanga egenze mu maaso n'okubanga ate eyisa etteeka lino ono omukulembeze w'eggwanga n'ateekako omukono kino nno kyandibanga kiragira ddala nti ssemateeka atandise okubanga alinnyibwako mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti omusango oba ensonga eba esaliddwawo kkooti ensukkulumu teetaaga kubanga ate eddibwamu mu ngeri emu oba endala naye ate ku mulundi guno weewaawo Parliament gye tutunuulidde okubanga esalawo ku nsonga ate eno yennyini
njagala nveeko okugulira eryo erya General Court Martial ate nga mbenga neeyongerayo mu ggulire ate eddala ensonga z'okuwamba okunokosa n'okutulugunya abantu nazo nno mu Parliament olunaku olw'eggulo bwezito bwe zaayogeddwako ensonga ya Edward Ssebuufu era ng'ono abasinga bamumanyi nnyo nga Eddie Mutwe ensonga eno yatuuse mu Parliament olunaku olw'eggulo era nga Leader of Opposition omukulu Joel Ssenyonyi ye yajanjiza okulaga okwemulugunya kwe okuba nti munnange ono nno ate no munange yanyigirizibwa era nga ayagala minisita ate no baminisita bekikwatako okubaako ate kyebakola kakati ensonga eno bwe yatuuse mu Parliament abakulu beesambazze okubanga ate bajoogerako oba n'okugenda mu maaso n'okubanga bagiteesaako olunaku olw'eggulo kakati bo abakulembeze ate mu bendo eri e Masaka nabo bagenze mu maaso n'okubanga balambulako abakulu bano ate abagenda mu maaso n'okubanga basibwa olw'okuba nti olw'emisango egyekuusa kukubba weewaawo n'okwonoona ebintu era nga bino byaliwo mu kuziika erudda eyo e Masaka kakati omukulu Akireewo Kivumbi mukulu Eddie Mutwe weewaawo n'abalala bebamu kwabo be bagenze maaso n'okubanga balambulako era nga bano basindikibwa mu kkomera e Masaka still ku misango egyo egyenkutegeezezza egyekuusa kukubba okunokosa n'okwonoona ebintu munnange esayidi eyo e Masaka bino byaliwo ate omwaka ogwedera nga bannamawulire bavaayo ne bemulugunya ne bagamba nti munnange mwatwonoonedde ebintu byaffe naye ate ensonga eno bweto yakwatibwa kale oluvannyuma ennyo bano nno ne bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa okubanga baggulwako emisango egyo kakati tukyatambula ffenna ku ddakiika 18 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero programu ekyali ya Mighty Drive tutambula ffenna ndi mukuwa updates oba ebimu ku ebyo bikoze amawulire osobola okubanga ate obitegeera weewaawo ate n'okubanga omanya ebifa mu bitundu gy'otaabadde kakati omukyala Farida Nambi ono nno nga yavuganya mu kalulu k'okuddibwamu akakawempe North okusunsulamu ani agenda okubanga akiikirira abantu bano akaaliwo gye buvuddeko yagenda maaso n'ekubira enduulu mu kooti ng'ayagala obuwanguzi bwa munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola bube ng'ate busazibwamu ono nno yeemulugunya ku kuba nti polling stations ezimu ate no munnange okubala obululu tekwaliyo naye ate okuwulira omusango kuno kwatandise olunaku olw'eggulo era nga bannamateeka ba Elias Luyimbazi Nalukoola era ng'ono yawangula mu kalulu ak'okuddibwamu bagenze maaso n'okubanga basoya mukyala Farida Nambi ebibuuzo munnange nno ebyamuleetedde n'okubanga asaba calculator okwongera okubanga abalaabalamu weewaawo n'okubanga agattamu okwongera okukakasa okwemulugunya kwe ono n'agamba nti polling station ezo 14 ezitaabalibwa kale no munnange obululu obwalivuddeyo oba oliawo bwali badde ate bubaako ne difference gye bukola nti oba kale yalivuddemu n'obululu 16,000 nga bw'obugatta ku kanaana yafuna kale weewaawo yalibadde emitwalo ng'ebiri kitundu oba 2,400 oba sinakindi 2 kitundu kakati ono yagenze maaso n'okubanga asoyebwa ebibuuzo ku lwaki ayagala okubanga obuwanguzi bwa Elias Luyimbazi Nalukoola busazibwamu ng'agamba nti munnange okuba nti polling stations zino tebaabala bululu bwaliwo ate no munnange kyandibanga kyamufiiriza ne bamubuuza weno wali osuubirayo obululu meka wali osuubirayo difference naga nti munnange ba agent be bamugamba obululu bwe yali afunye side eyo bwali buyitirivu nnyo so kwe kuba nti ayagala obuwanguzi bwa Elias Luyimbazi Nalukoola bubenga ate busazibwamu baddemu okubala obululu mu kalulu k'okuddibwamu akaali e Kawempe North akalulu kano kaliwo gye buvuddeko nga bwenkutegeezeza naye kalimu emivuyo miyitirivu nnyo era nga bannamawulire bangi abaakosebwa mu njega eno weewaawo ng'ate nayo okubala obululu kwagendera ddala mu maaso mu bifo ebimu ebokisi zaasambibwa kwegamba mwalimu akavuyo kayitirivu nnyo naye yategeezezza nti ye bwe yamala
okulonda yaddabuziwa ebyali mu polling stations ez'enjawulo teyasobola kugenda maaso nakubanga abitegeera wabula ba polling agents be bagenda maaso n'okubanga bamuwa information eno. Kakati bwe kuto okuwulira omusango bwe kukyagenda mu maaso era nga bannamateeka bategeezezza nti bino byonna mukyala Farida Nambi byalimu byakumala budde olw'ensonga nti newe bagatta obululu obwava mu polling stations ezo zayagala ate babenga baddamu okubala ne bw'obugatta nti tebumutuusa ku buwanguzi oba tebusazisaamu buwanguzi bwa munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukola kubanga nti asigala akyamukubira waggulu mu ngeri emu oba endala. Tukyagenda mu maaso n'okubatuusaako ebyo binaaba bivudde sayidi eyo mu updates zaffe ez'enjawulo oba ne ku pages zaffe kwe tujja okuba nga ate tubikuteera. Njagala nfe kuggulira eyo neeyongereyo ne ministry y'ebyentambula. Kakati bagenze maaso n'okubanga bayimiriza abakampuni esaabaza abantu eya bus aba YY coaches oluvannyuma lw'obubenje obw'omuddiringana okubanga ate butuukawo era bano baagala n'okubanga beekebejja bus zino okulaba nti munnange oba ziri mu mbeera nnungi. Wiiki ewedde bus eya YY coaches yagenda maaso n'okubanga ate ekwata omuliro era nga bus eno kigambibwa nti abantu 3 be baakafiiramu era nga n'abalala bavaawo n'ebisago eby'amaanyi ate nga n'abalala munnange bavaawo n'ebisago oboolyawo ebitonotono. Kakati waliwo famire eyali enoonya omuntu wayo nga kigambibwa nti y'omu ku baali ku bbaasi eno. Kakati nabo ne bagenda mu maaso n'okwemulugunya nti mu ezo sampo ze baakola ku bantu abaali bafiiridde mu bbaasi eno oba bajjira mu bbaasi eno omuntu waabwe nti teyaliiko. Kale nga baagala aba YY coaches babe nga babawa omuntu waabwe. Kakati ne sabiiti eno era bbaasi endala eya YY nayo yagwa ku kabenje era nga kino kikyawaliriza aba ministry ey'ebyentambula okubanga bayimiriza kampuni eno okulaba nti beekebejja bbaasi ezisaabaza abantu okwongera okumanya obanga ziri mu mbeera nnungi oba sinakindi nga weetaagawo okubanga ate waliwo ebiterezebwa oba ebikolebwa ku bbaasi zino era nga kino kyakutwalira weewaawo ddala ennaku 15 okulaba nti bagenda mu maaso n'okunoonyereza obuzibu buli ki obwaviirako obubenje buno oba omuddiringanwa mu bbanga ate eritali lyawala nnyo. Zo pamit z'abaddereeva munange abavuga bbaasi zino nazo za kuddamu okubanga zeekebejjebwa era nga olunaku olw'eggulo ku ssaawa emu ey'akawungeezi kino nno bwe kyatandikidde okubeera nga ate nakyo kigenda mu maaso n'okubanga kikola. Fred Byamukama State Minister wa Transport ye yakakasizza ensonga eno era weewaawo n'asaba abo bonna ababadde bakozesa bbaasi zino okubanga ate no munnange munoonya alternative means endala olw'okwekebejja kuno kwe bagenda mu maaso n'okubanga bakola ku bbaasi eza kampuni eya YY coaches. Njagala mbe nga updates zaffe nziwunzika naye nga sinaziwunzika ngenda kubanga ngendako munnange Kalangale abatuuze esaidi eyo nabo bakyagenda mu maaso n'okubanga ate bawanjagira government okuvaayo okubanga ebayamba oluvannyuma lw'ensoke ate no munnange okubanga ebagoya ate mu bitundu ebyo era nga bano abantu amayumba agawererako ddala 3 ge gagenda maaso n'okubanga goonoonebwa so nga ate waliwo n'abo abaalugulamu obulamu. Bino nno bibaddewo sofa kati bbanga lya myezi 2 miramberera nga bano tebafuna ku buyambi era nga bangi abaakosebwa mu njega eno abatasobodde kubanga ate abaddamu okuyimirira buto olw'ensonga ate ebintu byabwe byayonoonebwa byali biyitirivu nnyo naye nga ate obuyambi bwe baali basuubira okuva eri gavumenti tebannaba kubanga bakwasaako n'omulundi n'ogumu. So bano nno bwe waawo baagala gavumenti
ate babenga bayambibwa mu ngeri eno. Bwobanga ojjukira bulungi nnyo ensoke yagoya abantu bekalangala era ng'ensoke eno abantu abamu bagamba nti baali baludde okubanga bagiraba, naye ate no munnange eno yagenda mu maaso n'okubanga egoya abantu esayidi eyo era nga ebintu bingi nnyo ebyayonoonebwa nga n'abamu we twogerera w'okusula wakyali wammanta buwammansi so nabo ne bakubira gavumenti okuba omulanga okubanga munnange bayambibwa mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti ebintu byabwe bingi ebyayonooneka oba ebyayonoonebwa mu mbeera eno. So bwe bityo nno bwe bikyali naye tugendagendamu okuwumulamuko katono nnyo. Bwe tunaaba tukomyewo Mighty Drive tujja kuba nga tujongerayo okuva wano ate okwogera ku nsonga eziruma bannamawulire weewaawo n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Good morning. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just